Abalokole mwesime, how are you? Just simbuza bubuuza. Mwe mwesime mwine yafiiririra ebibi byammwe. Naye kye neebuuza. Muba mwine yafiiririra ebibi byammwe lwaki mwenenya? Mwe mwonoone oli agumira emiggo gyammwe. Mwe mwonoonye bwonoonyi oli agumira emiggo gyammwe kubanga Yesu yafiiririra ebibi byammwe kuki? Ku musaalaba. Mwe mwesime temugenda kubonaabona lwa geyeena. Eyawandiika Bayibuli awo ku lubereberye yagyonoona bungi. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tubadde tuli awo ne zireeta mukwano gwaffe bulungi buteganya olw'okuba tetumanyi mannya ge katumuwe erinnya eryo olw'obulungi bwe bambi. Najja n'asalawo akolere ekyejo ku Bukristaayo. Naye olumu tubasaasira. Lwaki? Kubanga omukyalo oyo bw'omuwulira alimu ekirabo eky'okubuulira enjiri, naye ate abasiraamu bamukwata buli Friday, buli ssaawa ez'okusaala ne bamuteeka mu kateni emabega waabwe ne batandika okutama nga emidumo gyabwe gimutuluddemu. Tebamuwa mukisa. Kati bambi amaliridde akolere ekyejo ku Bukristaayo. Naye bulungi butegana tofaayo. Tugenda kukusomesa nga tetukukambuwalidde ng'abasiraamu bwe bakola. Ffe tugenda kuyigiriza, bw'oba waakuyiga oyige, bw'oba ng'obadde mu lubalaato nga bw'obadde oseka, tukufuula olubaawo tusomesezeeko abalala. Kakati obuuza ekibuuzo, bwe tubanga Yesu yatufiirira nga bwe tugamba, lwaki buli kiseera tugenda gy'ali okwenenya? Lwaki tetukola bibi byaffe ne bamukuba miggo? Si bw'otyo bw'ogambye? Yokaana ekisooka essuula esooka olunyiriri lwa 9 Bayibuli egamba bw'eti, bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako ebyonoono ebitali bya butuukirivu. Kakati wuliriza, ekitutwala okwenenya mu maaso ga Yesu kye kino, nti ffe ng'Abakristaayo tuyina obuvumu nti ye ayina amaanyi okutusonyiwa. Ye omusaayi gwe weguli okutunaaza nga bwe kyawandiikibwa mu Matayo essula ya 26:28 nti kino gwe musaayi gwange guyika ku lw'abangi okuggyawo ebibi by'ensi. Kati enjawulo weeri wakati w'Obukristaayo n'Obusiraamu yeeno, nti ffe Abakristaayo tulina obuvumu, tulina obukakafu obumala nti Yesu bwe tugenda gy'ali atusonyiwa ng'ebyawandiikibwa bwe bigambye. Kakati ate Abasiraamu temuyinaayo kintu kyonna kisobola kubasonyiwa. Mwandigenze wa Allah jjinja, tayinza kubasonyiwa, ejjinja terijjaako bibi. Mwalikwatako ne mulinywegera, naye ne leero ebibi mukyabiyina. Y'ensonga lwaki nti buli mwaka musasula miliyoni 20 bumugenze kwenenyeza Allah ejjinja eritayinza kwogera wadde okubasonyiwa. Ekyokubiri, mwandigenze eri Mutume Muhammad, naye kennyini bamugamba mu ssuula ya 47 Surati Muhammad aya ya 19 ne bamugamba nti istagfiru lizambika, weenenye ebibi byo. Muhammad naye kennyini yayina amazambi. Kati musobola genda gy'ali kubanga ayina amazambi. Mwe muteekeddwa okumusabira kubanga ate mwe waakiriko muyina obubi obutonotono, naye yakola agabi aganene mwe ge mutayinza na kukola. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakola agabi aganene ge mutasobola mwe kukola, kubanga tewaliwo Musiraamu mu Uganda yonna, nzikiriza bwentyo, asobola kuwasa kaana ka myaka 9 ng'alina emyaka 53. Taliyo. Kati ye Mutume yakawasa n'akakozesa n'akasiriza n'abaana. Ekyo kibi kinene nnyo kya saakiririgo. Ekereziya ekiyita kibi ekya saakiririgo. Ekyo kinene nnyo. Kakati mmwe kyova nti mwe muteeka okuteekayo amabega gammwe bakubeko Muhammad asonyiibwe. Kakati mmwe temuyina ssuubi lyonna. Naye ffe tugende wa Mukama waffe Yesu kubanga ffe Bayibuli eyogedde nti bwe tugenda gy'ali ne twenenya atusonyiwa. Kakati sisi okuyisiza mufunze kiyinza okwanguyiza amangu kye kino. Njagala kino okitegeere bulungi nti omuntu alina sabbuuni asobola okwoza, naye omuntu atalina sabbuuni abeera addugala buli kiseera. Kakati mmwe temuyina kibayamba kunaaba.
ffe tulina sabbuuni nga gwe musaayi gwa Kristo ogunaaza emyoyo gyaffe tegunaaza mubiri kyovula nti mwe mufuba twarateli nagisi twarateli bawuli twarateli nagisi twarateli bawuli ayi Allah netukuza eri obubi netukuza eri omusulo nga mulowooza nti ebyo bye bireeta okwonoona so nga Yeremiya ayogera mu kitabo kya Yeremiya essula ey'okubiri oluno lwabirimu ebiri n'agamba nti newankubadde ng'onaabye ne sabbuuni ow'aboozi ne weekuuta n'oluvu oluvu luyite jiiki n'oyerukanga bw'oyeruse bw'otyo Bayibuli egamba obutali butuukirivu bwo busigala bulambiddwa mu maaso gange bw'ayogera Mukama Katonda kubanga Katonda talaba bweru bwo bwa kungulu Katonda anoonya obweru obw'omu mutima kati buno obuzzi bwe munaaba obutundutundu ne onaaba okukoma mu nkokola n'onaaba okukoma mu bukongovule ne weesiiga amazzi mu mutwe n'oteeka amazzi muno n'ofeesafeesa mu sitaani yafuseemu obwo obuzzi tebusobola kunaaza mwoyo gwo ekinaaza omwoyo ogwo gwe musaayi gwa Yesu Kristo Bayibuli ogwo gweyogeddeko ogwo gwe gusobola okunaaza kubanga Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abebbulaniya nti bwe kibanga omusaayi gw'embuzi n'ente ebyamansirwanga kwabo abalina empitambi byajjangawo ebibi byabwe tekisingawo nnyo omusaayi gwa Kristo ogutaliiko bulema okunaaza ebibi byaffe okuva mu bikolwa ebibi kati omusaayi gwa Yesu Kristo ffe tukkiriza nti gusobola okusonyiwa ne bw'obeera ggwe ne bw'oba wakajjamu embuto mmeka ne bw'oba wakafuwa emmindi mmeka omusaayi gwa Yesu Kristo gusobola okunaaza kubanga lwaki Bakolinsi ekisooka 5:21 Bayibuli ega nti Kristo teyamanya kibi Katonda yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tufuuke obutuukirivu bwa Katonda okuyita mu ye ekyokubiri bambi mulabye nga munakuwavu wadde abadde aseka mulina okutunuulira abantu wadde aseka naye bambi munakuwavu agamba mwesiimye mmwe temugenda kugenda mu musango kituufu kubanga bwe tukkiriza Kristo Yesu Baluumi 8:1 agamba tebaliiko musango tebaliiko kibi nate abali mu Kristo Yesu tebaliiko ffe bassebo ne banyabo bwe twakkiriza Kristo bw'oyingira mu Kristo Yesu nga osonyiibwa ebibi byo byonna ng'ofuuka mutuukirivu mu maaso ge kati ate abasiraamu Muhammadi yagezaako okubeegayirira bambi nabo basonyiibwe ng'Abakristaayo mu ssuula ey'omwenda sura Tauba aya ya 8 ne bamugamba nti istagfirlahum kobeegayirira okusonyiibwa awila tastagfirlahum kobe nga tubeegayidde kusonyiibwa istagfirlahum maradhan ne bw'onoobeegayirira okusonyiibwa emirundi 7 tebagenda kusonyiibwa kati muli kuki temuyinaayo kisonyiwo kyonna y'ensonga lwaki mu ssuula 19 ya Qur'an aya ya 71 egamba wa inni minkum ila wariduha kana arabic hatima makidhiyan teri n'omu mummwe gwe musiraamu mukyala gwe bulungi twagaye bulungi bukola ki gwe nkugamba Qur'an ekugambye teri n'omu mummwe oba oli mulungi oba oli mubi oba oli mukazi oba oli musajja teri n'omu mummwe wabulanga buli omu akuyingira omuliro kubanga ekyo kyekikakafu ku mukamaawo ekyaggwedde okugera kyaggwadde baakoona mudda stamp nga buli musiraamu agenda kuyingira omuliro ng'enseenene z'e Masaka bwe zeesogga etteete kiki ekikutaasa kukkiriza Kristo Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo kiki ekikuyamba kuyingira mu kkubo kubanga Yesu agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu mwe buli kaseera musaba ya Allah tulungamye mu kkubo eggolokofu hidina siratal mustaqima tulungamye mu kkubo eggolokofu sirata alladhina an'amta alayhi gayril magdubi ekkubo lyabo be wasaasira eritali lyabo be wanakuwalira ekitegeeza nti gali amakubo abiri waliwo ekkubo ly'abaasaasirwa edda n'eryabo abatasaasirwanga kati gwe sister njagala kuweera amagezi naawe ampuliriza yingira mu kkubo ery'abaasaasirwa be baliwa be baana ba Katonda abaafuna ekisa kya Kristo kubanga Bayibuli bwetu bwesomesa mu kitabo ky'Abefeso sura 2:8 nega nti kubanga mwalokoka lwa kisa so tekyava gye muli naye kyekirabo kya Katonda lokoka okkirize ekirabo kya Katonda nga si kirala bwe bulokozi ofune eddembe naffe lye twafuna mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina